twalabyeko ku mukyala Stecia Mayanja ng'ennaku zino bw'abadde agendanga ku seeta ng'agenda ali mu kagaali ne tulowooza oba bintu bya palaso ne tulowooza oba ki n'ebirala bingi bye twadde tusuubira wabula ate katsoyi tulabeka clip kano tulabe ne ku manager we manager Lawrence manager tujja batumulaba atunnyonnyole what is going on lwaki Stecia ali mu katebe abamu badde mulowooza nno nti bali mu stunt bakola video bali mu katemba naye nga bambi omukyala mbu yali ku set pressure ne zimukuba and more byogenda okuba nga tolaba nga abinnyonnyola okusinziira ku ebikya we byatambula nsuubira ajja bikunnyonnyola okusinga ate nze abwe mbikunnyonnyodde katubirabe. Antadde oxygen antadde oxygen antadde oxygen antadde oxygen. Manya gange nze Sir Lawrence, CEO Al Magic Uganda Limited, manager wa Stecia Mayanja. Nga ndi musajja cinematographer mukwasi wa video. Abantu balabye Ajati nga ayimba mu kagaali nga beebuuza Ajati yabadde ki. Ajati twali tushootinga tulina series empya gye twadde twaka premieringa ku YouTube channel ya Stecia House Girl. Badde yakazanyako episodes nga 10. So twali tushootinga Ajati n'afuna obulwadde. Natandika kufuna nga pressure netumutwala mu ddwaliro ne twatuka mu ddwaliro. Obulwadde ne bweyongera n'ajjamu omutwe ne gumuluma nnyo so tubadde n'akaseera awo okumalira ddala ebbanga almost ya weeks nga 3 n'ekitundu naye nga tetwagala nnyo okweraliikiriza abawagizi be kyovula tubadde tetubyogerako not until bwe yayimbidde ku kagaali abawagizi ebifaananyi ne bateekayo ebifaananyi abantu so yensonga lwaki Ajati abadde ayimbira mu kagaali ekyamuyimbisizza mu kagaali tulina kyo ze twali twakwata ate nga badde tannafuna bulungi maanyi so bapromota ne batusaba waakiri tumuleete bamulabeko n'abawagizi be bamulabeko kuba ensangi zino muyimbi we bamulanga n'atajja abantu bate basobola kumanya nti mulwadde bayinza okwonoona ebintu by'abantu so yensonga lwaki yabadde tasobola kuyimirira bbanga eyo nali bamala ng'ayimiridde ku stage yensonga lwaki twamutadde mu kagaali asobole okuyimbira ku buwagizi be so yensonga eyo. Okay. Bwebito bitambula Stecia tukwagaliza kuona mangu mukwano era nga tuwagala ebyomwe ebyo bivemu whatever the case is we don't wish you sickness nsuubira na buli muntu wali eyembere ya Stecia mugirabye those who are really bagala music we abafans be na buli muntu nguyagala Stecia tumuteke mu ssaala asobole okuba nga ate mami aterera bulungi